Yes, tukwaniriza ku mukutu gwaffe omuganzi okumanyikiddwa nga Uganda Mukamooli amanya n'eddoboozi bampita ntambi Jameson Naman Rich Boy Maxwell Junior. Olunaku lwa leero tukuleetedde mwana mulezi gwe bayita Dr. Hamza Sebunya kwogatta ne muganzi we Rema n'amakula n'omwana gwe bayita Amal Musuuza eyakyusibwa erinnya kati ssaawa zino bamuyita Amal Sebunya. Now there is ongoing battle egenda okubeerawo oba there is ongoing battle eriwo wakati wa Dr. Hamza Sebunya kwogatta ne musanji gwe bayita Eddy Musuuza ne mukyala mukulu gwe bayita Rema n'amakula nga battle eno eri so deadly ate nga eri so silent nti abasinga obungi tebannaba kitegeera. Twakitegeddeko nti recently musajja mukulu gwe bayita Sebunya kwogatta ne mukyala gwe bayita Rema n'amakula basalawo ne bakyusa omwana gwe bayita Amal Musuuza erinnya ne balimuggyako ne bamutuuma erinnya eddala ng'era ssaawa zino twogerera Amal muwala wa Kenzo takyali Amal Musuuza takyali Amal Musuuza bwe twogerera Amal ye Amal Sebunya. Kino kiki ekitegeeza eri omusajja mukulu gwe bayita Eddy Musuuza kwogatta ne bakyalibe kwogatta n'ensi yonna kiki ekitegeeza nti olwaleero nti Rema bwe yavaayo n'agenda omusajja mu kusooka kyali fine era Kenzo yavaayo n'atandika okuba nti amuwishinga ebintu ebirungi okuba nti abayozayoza. Recently wabaddewo olutalo lubadde lugenda mu maaso wakati wa Rema n'amakula kwogatta ne Eddy Musuuza ng'olutalo luno si lwaki wabula nga lwa mwana nga Eddy Musuuza agamba nti ayagala kwakisesinga oba ayagala kuba nti ayogerako na muwala gwe bayita Amal Musuuza ku simu ku audio oba video call engeri kiri nti ensi egenda eri modernized nti kyangu nnyo okuba nti olaba omwana wo. Rema kyasooka okukola yasooka n'ajjawo ezo zizo ez'okuba nti Eddy Musuuza asobola okwakisesinga omwana oyo n'okuba nti asobola okuba nti amufuna ku simu era kyasooka okukola yamugambirawo namugamba nti twamala emyaka 2 bwotyo nga watusuulawo tosobola yadde otukubira essimu tosobola yadde kwata ekintu kyonna n'otusindikira era twagoma mu myaka egyo 2 wali tomanyi nti ne Amal muwalaawo kati otuuka tutuuka ekiseera nti tukuviiridde tutambuddemu ate oyagala okumwefasa so n'olwekyo namugamba nti weesonyiwa omwana. So olutalo balidi lugenzeewo tujjukire nti emabegaawo minisita Nakiwala Kingi minisita w'abavubuka yavaayoko n'aba nti ayingiramuko mu nsonga zino. However much ensonga zino Rema yatuuka ekiseera namugamba nti omwana ono nze namuzaala nga nze ne Kenzo so sirabamu lwaki third party ejja because sinagambako nti omwana nemeredde sinagambako nti neetaaga buyambi bw'omuntu so nasooka mugobamu awo so ensonga ne ziba nti zikoze ki zikalubye. Recently tulaba Eddy Musuuza ali bweru akuba emiranga agamba omwana wange sikyamulaba biki ku social media and now twakitegeddeko nti Rema kuba nti akatinga off all the rumors or what nokuba nti pressure y'omusajja emuyitiriddeko kuba nti abanja omwana now bo nga ababiri abaagalana ababiri mbu batudde ku meeza emu ye ne bbaawe Hamza Sebunya wetwogerera ne bakyusa omwana ono ne bamutuuma erinnya eddala nti ssaawa zino Amal takyali Amal Musuuza wabula ye Amal Sebunya. Ekibuuzo kiri nti Eddy Kenzo ye yazaala omwana ono mu butuufu bwabyo oba Rema yamusibirako kawani kuba nti asooka muvimbiramuko oba tugambe nti Rema yasalawo n'akyawa omusajja n'amukyawira ddala ku luno n'okuba nti takyasobola kuba nti amwetaaga mu bulamu bwe y'ensonga lwaki yasazeewo n'omwana erinnya akyuse. So bino n'ebirala bye boolinda mu episode yaffe eziddako nsigadde ntambi Jameson. You can follow me on TikTok Jameson16 then on Twitter Jameson16 netubeera nga tukwatagana bulungi ne tuba nti tunyumyamu mpola mpola. Subscribe sharinga tuoberenga ofuna latest information. Bye bye.